Ngebule ennaku mbale ttiimu ya handball yabali wansi w'emyaka 2 esitule omutendesi Patrick Okwera okutendekebwa kwa leero essira asinze kulissa ku maanyi na sipiidi. Zwese wiiki 3 bukyabazannyi bano bayingira nkambi ku Sport Beach Entebbe era balaze nti omutindo gwabwe gukyuse nnyo. Bakochi baffe batuyambye nnyo okola training mu ddwele ez'enjawulo era kati sofa we tuli mbutuufu tuli mu position okubanga tujja leeta obuwanguzi mu Uganda. Era bangi ku bo beesunga kudda na buwanguzi newankubadde boolekedde olusozi Gambalagala olw'amawanga agagenda okuzeetabamu. Tukolera wamu nga ttiimu, omanyi omuzannyo gwa handball okolera wamu nga mulina coordination aza buli omu mu kifo kye ng'osobola okolagana bulungi n'akuddiridde awo. Era amaanyi gaffe agasinga gali mu kukwatagana mu nnumba. Uganda okuyitamu okwetaba mu mpaka zino ye yakulembera ekibinja ky'obuvanjuba bwa Afrika era guno gwe mulungi ogenda okusookera ddala okwetaba mu mpaka ez'ekikula kino mu myaka 20 egiyise. Amawanga agagenda okuzeetabamu mulimu Nigeria, Senegal, Madagascar, Mozambique, Chad ne Djibouti abategesi. Frank Serugo, WSTV, Entebbe.